tuli ku State House Investors Protection Unit uzo kubanga tukuweza na kulwalero mwizo kamba Stickman mu Sudan chichi nemba la musako mu kitibwa kya Mukama Yesu Kristo timukama yebazibwe munaje musoko kwanga mutulaba no kubanga mutolesa amaso mukasera kana kakawongezi tuli ku TikTok live ya Kano Edith Nakalema gwe nawe nice azi ngoli mukubanga otulaba chokola kya manyi ojja kwebuza tudde mu Sudan ndi kuchi ensonga zeno ndo zingendo kongera ko zili so sensitive era njagala bamama batata abasingo mother abaana tugazalengesa zineno tubenga tuulize nteekateeka eno empya Kano jaina eri bana Uganda wamu n'abazadde nza Stickman mu Sudan right son of mama Namutidde Omugalanda ndi mukwano gwa mulongo bile sala mama Fina senga nantume amiri amansira olovolova semsem yanga we what uncle fangon soldier if you don't know now you gonna know Kano Stickman mukama favor zibwe already ontadde mu GHS manyi ngolera speed joli nkwadde vibe ompadde vibe tutugende nga tuli mu vibe neyanzega nenkoze bulungi kwangu gambye nti byonna byolimu mulinya lya Yesu so mukama yebazibwe amina wekitiibwa nange ndi wano okwebaza Katonda ng'omuzadde nga senga w'abaana abangi nsanyuse nnyo okulaba n'emikwano gyange abato n'abakulu omulamu gwa leero tulina okwogera ku parenting obuzadde abaana tubazadde tutya tubakuziza tutya twagala babeere batya okay nga bwagambye oye Kano Edith Nakalema gwe nawe natamumanyi yavaayo eri kati ali mu Investors Protection Unit era nga atwalibwa ali under State House ku nsonga z'aba investor so ayita ba investor mwenna abawana Uganda n'abebulaya mujje musige sente mu Pearl of Africa namba Uganda oli ku media omukutu kwegulyo kana kubanga osanka omukutu ogwenjawulo wamu ne ku Yash Media kuna kwetuli ku mikutu ejenjawulo wamu ne jingu kwali ne Malevu International to the world ne kwali onako lwalero tugenda kwogera ku nsonga za parenting nga wakikuliddemu akyogedde mu Luzungu naye ategeeza ensonga z'amaka tugenda kwogera ku baana ku bazadde nakyo ekiviiddeko amako kuba ensangi zino gasasika nakyo ekiviiddeko betubanga bagenzi mu bufumbo bava mu bufumbo n'avuga fayiro endala ali nakola advocacy ng'afumbye ebyobufumbo kivudde ku ki ne before going there mama oba sa Edith Nakalema Kano yangamba mu Sudan nze mbufumbo maze emyaka 25 ng'oli mu bufumbo tolwanyeeko toyombye oddayo mu budde okuyomba kubanga mubaamu butakkiriziganya naye tetuyomba ddala ebyokugenda kwebweru n'omwami tutuula ne tugamba kino sikkiriziganya ne tukitereeza ne tufuluma eddiiro nga abaana batulabe nga tuli basanyufu kubanga tetulina kubalaga okuyomba okwaffe kutubeeramu nga waliwo ensonga ezitateredde kati wemba wakukaleeta mu lumpimpi kubanga ojja kuba ng'onyamba n'onvunulira kubanga olaba ndi mumbeja kyova mpita sa ate n'amagye nago ga Uganda batuyita men and officers of Egypt so temubeera mukyala oba madamu so tetukkiriza ffe mu maka gaffe olw'okuba nze nakuzibwa mu maka agalimu Katonda agaweereza ekitiibwa ku buli muntu omwana oyimuwa ekitiibwa kye ng'omwana olina okumuleera obulungi olina okumwagaza embeera y'obufumbo olina okumwagaza okubeera mu okwagala teri kikulema so bwe tubaako n'ekigambo kye tuyita disagreeing to agree obutakkiriziganya mulyoke mukkiziganye ku nsonga mu gitereezi disagreeing to agree mu that time of disagreement nga tetunnakkiriziganya ku nsonga nze n'omwami tubeera ffekka tusooke komewo mu baana nga tuli basanyufu kye tunayogerako lwaleero fe abazadde tuwa tutya abaana baffe ekyokulabirawo ekirungi mu bufumbo ne mu kubakuza nabo babeere abanansi ab'obuvunaanyizibwa abalungi abaagaliza abalina okubeera b'omugaso kati ndowooza okitegedde mwana wa mama gwali mu kunnengeresa zineeno ku Kano Edith Nakalema TikTok live, niko mikutu ejenjawulo. Agambye today we're gonna discuss about
tukutotya abaana baffe bajje mu kitangala kya public ba mu nsi yonna nga ffe abazadde abeva machi mwinamu okuyumba kwa kumwinamu nga abazadde ne mu kusolvinga eno mukyese mutya mbaana bakulenga balina ekifaananyi kirungi eri society. Madam ochimpa nze jingi uli eri jingi ye musomesa Nickman ye supervisor we bale nnyo kati nze wano nange ndi musomero kati gwe nze interview wa yegwe nze host gwe genzo ku interview winga kale kakati madam abantu bangi bakulengera eyo oli mwa rank C olina office ya maanyi olina kifo kya maanyi mu ggwanga ne Uganda kyemanyi oginako ekitundu ng'ogirowoleza ensi yaffe etambudde etya omuntu ayinza okwebuuza ku mirimu gyonna gy'olina emingi bwekityo mu office yo kwasaba investor bano mu Uganda n'ab'e Bulaaya idea ogijjawa okusparinga akadde ku bitibwa by'olina n'emirimu gy'olina gamba nkanfuna akadde njogere ku nsonga z'amaka inspiration evudde wa lwaki era okikoze mukana akaseera Stickman ekisooka njagala kukwebaza nebaze ne jingo bu yankola obulungi yajja ne banne amanya mangi ko bali ne bantuuza wansi ne bagamba naye kano waliwo byotomanyi eno gye tubeera nenzikiriza kubanga nze ntera nnyo okukkiriza kyesimanyi ne mugamba ddala waliwo byesimanyi kati nemusaba nti kati osobola kumbeera omusomesa onsomesa ebyo bye mulaba byomanyi nange ddala sibimanyi so njagala kubeebaza mwenna abajja olw'okwagala ne muntuuza ne mumbuulira ku nsonga ey'okugamba nti ebwera eyo naddala gye mubeera oba oliawo gye sinatuuka kubanga I have a will, I have a wish mpulira njagala ntuuke abaana bano bensobola okutuukako abali eyo abawulira nga abazadde ffe abazadde twabasuula tetubaliiko tetumanyi bye balowooza oba oliawo tetumanyi nakye balya nakye banywa nina I have a wish olina ekigendererwa yes ekyokulira nti abaana bano tulina okubatuukira tubagambe nti waliwo Katonda abaagala ali buli wamu abeera nabo ajja nakutuuka kwabo abaabalumye oba oliawo abakyaliwo abali mu nsi muno nga tebabawadde ekyo kye balina okufuna so kati nze inspiration ey'okwagala tutuule twogere ku baana bano oba twogere ku abazadde tukuziza tutya abaana najijja ku bigambo bye nawulira nga biyitaayita ku social media ku radios nti waliwo abaana batandise n'okwetuga olw'okuba abazadde tebali mu bulamu bwabwe waliwo abaana abatalina n'abafaako n'akatono ate waliwo n'abazadde nabo abalumwa nti abaana baabwe tebabafaako so neŋŋamba nti w'olabira omwana nga waali takufuddeeko gwe omuzadde omwana oyo alina ekimuluma alina kyawulira tewamukolera gwe ng'omuzadde naye n'akwesalako so nawulira nga olw'okuba waliwo bensobola okutuukirira bajingo bu ba Stickman mutabani wange erinya mulamuzi Muzeeyi Masembe ne Muzeeyi Masembe babangi nnyo bayasiini eŋŋamba kambayite tutuule wano ku office mukama gyakямpadde eno ye State House Investors Protection Unit kubanga nze neebaza Katonda nti nakulira mu maka agatayina bintu eby'obugaga bazadde bange tebalina bya bugaga bakulira maka maavu yes naye balina Katonda taata yali mubuulizi wansi mubuulizi abeera mu last rank of the Church of Uganda ng'avuga kagaali ke abasembayo wansi ababuulizi basookerwako ate nga nze mwana omuberebere first born yawumula nga Katonda yamuyita mu bwangu nnyo nno n'amutwala mu ggulu nga yali Katonda yamukkiriza n'amusitula n'amuwa obwawule ne bamuwa ordaining full reverend wano mu Central Buganda e Kasaka era Bishop Michael Boa ffe nga family ya the late Reverend Serwada tumwebaza so kyendiko nti nakulira mu maka abazadde abatalina bya bugaga naye nga balina okwagala nga balina okusikiriza abantu abalala olw'okuba Katonda teri kyatawa okwagala tewali kikulema love is everything okwagala mulimu buli kimu
nze nagenda nendaba abazadde bange nga batwagala ne baagala abantu ne baweereza abantu n'emikono gyabwe, the works of our hands. Taata naddala taata n'atuyigiriza nti baana bange mubeere mu kwagala kwa Yesu, mwagale abantu, mwagalane, muweereze Katonda mu buli ngeri yonna gye musobola. Katonda ajja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Kati muno Mukama nankola obulungi mu kusoma nga taata ntwala ku kagaali ke akakadde nno naye ng'akooza n'akateekako oil ngayoza empanka ngayoza empanka nezimasamasa n'olowooza nti kapya naye nga kakadde naye nga akuteekako n'akuyimbira gwe omwana we kati nze ng'ayimba olunankole lwaffe ly'omukristaayo lyagumizaamu ebiro byonna mpijja kufa ndi mukristaayo ndigenda mu maaso mpaka ebiro byange byonna mu bulamu. Kati omwana omuto n'owulira ng'oli bulungi nti tewali mazima omukristaayo oli mugumu naye ng'olina ekiteeteeyi kirimu kesi gyakozeseza engalo ze akafaliso katono nnyo naye akasibye wano ku gaali ku sayidi n'akutuusa ku ssomero n'akukwata ku mutwe. Olaba omuzadde kyakola nti omwana omwetwalidde mu embeera zo z'olina oz'okula naye ogenze omulaga okwagala, omulaga ssanyu, omulaga nti waliwo Katonda agaba, waliwo Katonda akuza, waliwo Katonda ayimusa abali mufuufu munnange. Long story short, neneesanga nga His Excellency the President of the Republic of Uganda nga nzije mu bangi abaasomera eno egayaaza. Nze yasomera Kibubula girls, abalala temugiwulira nako. Kibubula yali Ibanda. Kibubula girls. Ibanda gye nasomera high school nga nvudde Rutoma secondary. Nkugamba amasomero ge twali tuyita third world schools. Ne mama ate nno nja kugenda nnyo ku taata bange kyo nja kuddamu nkibagambe nti ennaku zino bataata be basinga okubula nnyo mu bulamu bw'abaana. Yes, bamaama abamu bagezaako naye bataata abangi tebali mu bulamu bw'abaana. So kati nze okwesanga nga nkolera pulezidenti olw'ekisa kya Katonda, olw'okwagala kwa Katonda, nga taata we yali antwala ku kagaali ka akakadde yagenda nga ngamba nti mwana wange gwe beera mu Yesu, lokoka bulungi, manya nti ali kutuusa ku budde obulungi bw'olituula ne bakabaka n'abambeja ne mulya ku meeza emu olw'okuba Katonda mwesigwa ate bw'asuubiza atuukiriza. Kati nze saamanya nti taata Katonda oba yali yamulaga nti mu bwavu mu biki naye omwana we mu maaso eyo alituula ne pulezidenti. Munnange nze yasomera kagaali neneesanga mu nnyonyi ya pulezidenti, neneesanga mu presidential jet, era nze okusooka okufuluma nafulumira mu presidential jet, neneesanga mu UN, United Nations Assembly, presidents b'amawanga gonna g'okunsi nga batuddawo nga ntwala speech ya president ku platform. Ekyo kyonna kyava mu abazadde okututeeka mu kwagala kwa Katonda ne batukuliza mu kwagala kwa Katonda, naye naffe ne tuwuliriza eby'abazadde. So bwe mala ku bazadde okubeera mu bulamu bw'abaana, nsaba abaana okuwuliriza abazadde n'okubasaamu ekitiibwa, naye nga byonna mulimu okugamba nti Yesu Kristo oba Katonda omulamu yafuga, yagaba ate yamala. Okay. Madam, oyogedde ku kyalaavu, taata wo laavu gye yakulaga nga akuvuga kagaali, akulaga omukwano. Olowooza ennaku zino eno, ensangi zino eno, abaana okubanga beesama bazadde baabwe, beesama mikwano gyabwe, olowooza ewaka laavu yaggwaawo, abazadde tebakyalina time ne laavu eri abaana baabwe? Ekituufu kiri nti nange kenyini kamwa koogera, obudde bwe nandiwadde abaana bange be nazaala, biological ne adopted, be natwala b'okuziza nga obudde bwe mbawasibwe nandibawadde olw'ensi gye tulimu. Ensi eno kati yo yeeyongedde okututwala emirimu mingi, esente tuzeetaaga, tulina ozinoonya. Waliwo kye bayita information age naye eyitiridde, ebiri ku mikutu gya social media,
ebyo nabyo bikuleetera bino nabiri. So abazadde abangi tetukyawa budde abaana nga ffe abaafuna omukisa nga tuli bato, abazadde baffe baaliwo mu bulamu obwaffe. Kati ffe abaana baffe tetubawadde. So awo wensimbira amakanda ne ŋŋamba kangezeeko nga Katonda bw'aba mpadde mu eggye eriri awo. Manyi bulijjo abantu amawanga teganunulwa bangi, ganunulwa abatono abasalawo nti ffe katukole ekituufu, tulwanirire ekituufu, tujja kukituukiriza. Mu kubeera ne President Museveni ng'omukozi we kumpi naye around nga nali personal assistant wa His Excellency President Museveni, nabeera kumpi awo nendaba President Museveni n'emirimu gye gyonna egy'okukulembera eggwanga lino Uganda n'ebirimu by'omanyi stickman, n'okugenda mu maaso ne East African Community kubanga era yalinga agiriidinga integration ne Africa ne Uganda yonna. Naye nayiga ekintu nti President Museveni ne Maama Janet Kataha Museveni First Lady baba n'obudde obw'abaana baabwe obutaliimu nti gavumenti nti ki. Bw'osanga President Museveni n'abaana be kyova olaba Natasha Karugiri kati atandise naye okuleeta abalala kubanga amanyi okwagalwa omuzadde kye kitegeeza. So ndabye President nga asooka n'afuna obudde obw'abaana be, n'addamu n'afuna obudde obw'okuparentinga okukuza abaana b'eggwanga. Kyova olaba kati agenze mu maaso n'ateekako Jazz with Jaja nga waaliwo abaana bonna kati abavubuka mwena actually ffenna ffe abakulu tutandise okubeeramu n'akabuuza nti kati baffe kati tugwawa mwenna muli bazzukulu ba President. Kati ffenna ffe tetulaba bwatuyita nti namwe mukyali wano, tulaba buli message yonna egenda mu bazzukulu. So nfunye omukisa n'endaba national parenting eya President Museveni nga muli kumpi, n'endaba national mothering eya Maama Janet ng'atwala abaana ba Uganda National Students Association basoyalingirine mu State House e Nakasero. Results zonna za primary 7 eza secondary eza high schools, high institutions of learning bazisomera mu State House. Eyo yonna bagiyita empowerment. Omwana okugenda n'alayirira mu State House ng'ali student ng'agenda kubeera president wa Uganda National Students Association. Kimuwa courage ey'okumanya nti I am a national leader, kati ndi mukulembeze wa ggwanga. N'akula ng'alaba ali empowered. So abazadde okubeera mu bulamu bw'abaana kibaweereza kye tuyita security that cannot be shaken. Kibawa security nkiyite ki? Obukuumi obuli munda mu birowoozo nti abazadde bange bali kumpi. Ng'omuzadde wanaagamba omwana nti teri asobola kukwatako nga nze bwenge. Ekyo kiba kimala. Tubeera ne kali ka story aka omwana omuto taata we bwe yali taata w'omwana oyo ye yali pilot. Kati ennyonyi n'etuuka mu bbanga ne mubeeramu okuzungazunga. Abantu bonna ne bayimuka ne basasamala, omwana ne bamulaba nga yali kutoyiye asanyuse omwana gwe. Ennyonyi tuli bubi n'abagamba no, nze sifaayo kubanga taata ye pilot. Olaba ekintu ekyo ekyokumanya nti taata wo maama ali wali akwagala naye taata yali in charge, kikuwa security and contentment n'okumalwa okumanya nti akatono ke nina taata yakampadde ate agenda kundeetera n'ebinene. Corruption teyandibadde nyingi ng'eyitirira singa abazadde bali mu bulamu bw'abaana naddala abasajja, kubanga Katonda ekitone eky'okugabirira, ekyokulabirira, ekyobukuumi ebyo yabiteeka mu musajja. Omusajja taata yaleeta obukuumi awaka, yayina authority y'obugabirizi Katonda gwe yagiwa, yayina authority ya okuleeta okumalwa. Taata yakibireeta bijja kuggwa, bijja kutereera. Olw'okuba nze nkyerabiddeko mu kukula kwange, taata we yagenda ndi mukumbi nja kuba nga nyanjola akatabo bwe mba nga president yampadde olunaku olw'okukalonkinga. Akatabo ke nawandiise akoogera ku omutwe gwako kali
My Father and I, the power of intentional fatherhood. Amaanyi agali mu bwataata obuli intentional obuli ekigendererwa obugenderere purposeful. Manya nti nja kubeera n'omwana wange, nze taata yabeera mu bulamu bwange ne mukungaba yeyangaba ate nga nina benyina zewasensi nakasero naye teyakomawo, abadde amperekera buli wamu oba ku lumbe oba mu mbaga nga tuli wamu ne mwami wange, naye ye taata ng'akyatuwerekera ffembi n'abaami baffe ffenna n'abaza. Agenze kuva mu nsi nga nze mmanyi nti obukuumi obusooka bwa taata obuli physical, Katonda ali waggulu naye taata. Okay. Njagala nsharing nange njagala nkiwe abazadde abalala Mukama bannanzikiriza okwogerako nabo nga tuyita ku mikutu gino, muweereza abaana. Presence is better than provision. Okay, ndowooza mutegedde ensonga eyo. Bataata n'akatabo madamu yakawandiise kano sa Edith Nakalema the intentional father. Intentional fatherhood. The power of intentional fatherhood. Amaanyi agalimu okubeera taata omugenderere purposeful. Okimanyi nti madamu era wenyini nyo okubuuza kino kibuuzo. Twagala okubeera bataata ab'amaanyi mu ggwanga muneeno. Yes. Naye bankizeeyo kati goyogedde wakulira mu family tewali ssente, taata yakulakulaga mulimu eddembe nga mulimu contentment okumalwa. Nze tusobola kungula kintu kyonna kubanga nalaba okwagala nga kumpa buli kimu, era kati Mukama nkoze obulungi sisobola kwetaaga, naye nga ekyo ekyokumalwa kwenina okuntuusiza ku kufuna kyensobola buli kimu okukyefunira nakujja ku presence, okubaawo kwa taata si lwa ssente. Nkiddamu nti presence oba okubeerawo kikulu nnyo okusinga okuweereza. Presence is more important than provision. Okubeerawo kya mugaso nnyo okusinga okuweereza mobile money. Weebale. Abasajja basinga addeyo n'agamba nze wensindika ssente kiba kiwedde omwana weesimula madamu anji obassa onansaasira madamu nensikiza olw'okuba oli mwana wange naye nedda nze ndi mumbeja bampitasa ndi w'amagye bampitasa so kati omumbejja kano Edith Nakalema very good. Tulina essaawa zino ogamba nti love yaliwo gwe bakuzaalira n'essaawa zino love teriiwo. Naye nga lwaki? Olw'ensonga nti weesanga nga taata azadde ku early age, love neegwawo, oli ng'akyabeera mu bazadde be mu bakadde be nga tewe love wagenda gikuza wamu n'omwana ono. Olowooza ki ekirina okukolebwa mu nsonga zino eno? Nti ogambye taata yaliwo nga kulaga love, maama ayinza okuba yazadde omwana yabeera n'omwana, love tewaliiwo nnyo, taata ofuna connection n'omwana we kitono nnyo. Ki ekirina okukolebwa love eyo ebeerewo, especially ku baana nga nzadde muwala abeera waabwe nange embeera waffe, naye twategeeragana tukwatagane mu mbeera yonna. Ninga love ey'omwana gye yeetaaga mu bazadde eyinza okubeera entini, eyinza okubeera ku sayidi ya maama, era nga maama sayidi yaabwe yesinga okubeera ennungi, nagana okufuna love ya taata. Ate nga mu katabo okwolaga nti okubeerawo kwa taata kya mugaso nnyo mu bulamu bw'omwana ng'akula. Kati nze Stickman njagala kusaba abazadde nti abaana nga bagudde mu nsobe, kubanga gwe omulenzi okufunisa omulenzi omuto, okufunisa omuwala omuto olubuto eba nsobe kuba kugwa mu kibi, endowooza ekyo kye tuyita unplanned pregnancies. Kati era kiddayo ku bazadde, omwana nga already ng'agudde mu nsobe afunyisiza munne olubuto ate bonna bato, bombi fe abazadde baabwe mwe abazadde b'abaana abo mwe musooke mwekube mu kifuba mugambe already ensobe yagudde ali muto, omwana ye talina musango gwonna ali munda. Oyo omuwala yafuna olubuto ng'ali muto yali anoonya okwagala ku mulenzi ono omuto, omulenzi ono omuto naye yalowooza nti nja kufuna okwagala ku muwala ono omuto. Bombi abazadde abo abatapulaninga baali banoonya okwagala. Omuwala taata ne maama gwe batuula naye ne bamugamba mwana gwe okwagala kwonna kw'oyagala kuli mu ffe, Katonda akulembere akukuze bulungi okutuusa lw'olizaala omwana tafuna lubuto ng'ali muto. Kubanga singa twali bakunoonya okwagala, nze
abazadde abatayina bintu ndowooza olubuto nandibadde nfuna ku myaka 12 olw'okuba abazadde bali n'omulenzi ali sisobola kumulowooza nako kubanga ng'okwagala kwonna nkwina okwata ki abazadde taata nga akusabira nga bwakukute ku mutwe ndi myaka kati this is my 52nd year naye engalo ya taata njimisinga yagenda last year engalo ya taata okunkwata ku mutwe njimisingira ddala sisobola kumisinga nali sobola kumisinga ya musajja Katonda nankola obulungi of course omusajja n'amuleeta ku myaka emirungi n'amumpa olw'okuba yasanga nga nze nange ndi contented bw'ojja weebale bw'oba toliko okwagala nkwina so abazadde tusooke tumanyi nti abaana bano abafuna embuto nga bato lwakuba tetubawadde budde tetubawadde kwagala kwe banoonya eri katono tubasonyiwe nga bagudde mu kibi tubagalisa abaana bano naye tubakomyawo omwana ono omuwala ng'azadde omwana we omwoyo gwe yagwa mu kibi gwe maama jjajja kati gwe jjajja n'omumujjako omwana oyo n'omulaga okwagala muwala wo n'omutuuza n'omusabira n'omuwabula of course muba mu rebuke ne Bible etukkiriza to rebuke one another in love okumukangavulamu omugamba kino oba nabigambo oba n'ekibooko etali ya butemu because wabeerawo corporal punishment yolaba nti eyo si yakutereeza yakumpi yakutta omuwala mukangemu olw'okubasobeza naye omwana mumuggyeko omwagale kati kimuwe eddembe okuddayo ku ssomero noono omulenzi yamuzaalako omwana tajja kubeera ku pressure amanyi nti omwana abazadde bajjajja bwe babaawo bamuyina alikula n'amanya nti taata ne taata oyo abazadde be ng'omulenzi omuto afunyisiza omuwala omuto olubuto naawe abazadde nga bakitegedde naawe bakutuuze abazadde tutuuze abaana bano n'omulenzi ono yazaala ku muwala omuto eyamufunisa olubuto naye abazadde tumutuuze mwe mumutuuze abazadde b'omulenzi ono mumuwabule rebuke the boy in love the parents of the girl they rebuke her in love but finally mubaleete ku bombi abazadde mukkiriziganye abazadde b'omuwala n'abazadde b'omulenzi muleete abaana bano mubawabule nga bali wamu bagambe mwagwa mu kibi mulekerawo buli omu addeyo mu kusoma omwana ffe abazadde bajjajja oba bajjajja abasayide ey'omulenzi oba b'ey'omuwala bakuze omwana kati bali abaana bazaala omwana ono nga bato nabo bafune baddemu bamanye nti nabo baana bakoze ensobe naye babasonyiye abazadde babaagadde babatwale mu maaso bajja kwagala mwana waabwe olw'okuba abazadde bamukkiriza ne bamwagala kyempabula kati ekyo nga bw'okyogedde ffenna tukyagala Uganda bwe bwe beetambula naye ensangi zino si kyangu olw'ensonga nti osanga laavu y'ennaku zino nga ya ku TikTok kwe beekwanidde kwe beefunidde laavu ya ku TikTok temulimu kumanya maama w'omwana tebamanyi nabamanya olowooza connection esobola okubeerawo nga laavu evudde ku TikTok naye TikTok tosobola kufunirawo olubuto TikTok eno bwemwasinkanirawo naye ne mubaako obudde bwe mwasinkana ne mwebaka ne mufuna olubuto kati awo namwe abalenzi abawala abato n'abalenzi abato mbawabula nti omuwala mumiitinze oba ne ku TikTok awo mubuuze ozaalibwawa omanye bw'ogwa oba oliawo ekizibu kizze omanye nti omuwala ono gw'oyagala gy'ava yeeri omulenzi gw'oyagala gy'ava yeeno mulina okumanya abazadde kubanga bwe mutabamanye nga mukwanaganidde ku TikTok awo mufuniridde olubuto omwana ono munaamutwala wa fainale mu abato abatalina maka muli mu buzigo obwo buno obuzigo bwe mupangisa mu eruwafu Salama Road ekizibu ebwo ekikusangayo omwana ono n'akulwalira God forbid naye n'akufaako gavumenti of course omukono gw'ekyuma ogw'ekiragiro ne gukukwata kati abazadde bakusange mu kkomera ate nga wandibadde ogamba nagwa mu kibi already nze nsaba abavubuka nti ng'ogudde mu kibi ddayo weenenyewo abazadde ddayo batwalire obuzibu bwo kibi kyo wakikola naye mistakes are human
ensobi zikolwa abantu kubanga ensolo tezikola nsobi ensolo kati abaana abavubuka ensobi bw'ogigwamu gende w'omuzadde mutuukirire kimuweereze saba ekisonyiwo bakusonyiwe bakurehabilitatinge oddemu obeere mwana kisoboka tewali muzadde atasobola kusonyiwa mwana we nga mwana yeereese n'amugamba taata maama nasobya nakola kino naye ndi wano nsonyiwa onnyambe kisoboka ng'oli kusayidi ya maama ya taata nga gyogenzeeko bombi awakwangwira of course nkimanyi abalenzi batera nnyo okwagala okuyitira mu maama kati gende wa maama naye omusabe nti maama njagala ontwalire taata umugende mu mugongo otuuke wa taata bw'abanga waali ebiseera sabwe byogeryamu ensonga zino mwe mwali fayini nga mulyoke nga n'embeera si naye njagadde okimanye nti tetwalina bugagga naye twalina okwagala twalina okutya Katonda okukkiriza n'okwagala tewali kirema kati abazadde b'ensangi zino nga kiri kyoyogeddeko tugenda kukola tutya abaana b'ennaku zino okubanga bakula mu mbeera ennungi etya Katonda kubanga ekisooka tebakyatya Katonda ekimanyi naawe tebatya Katonda akuyisamu eggaali nga bw'okola ki nga bw'ayagala naye gwe wakula ogamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera abazadde bo balina Katonda abazadde b'ennaku zino balina Katonda mu bo bakyakuliza abaana mu ddiini bakyakuliza abaana nti omwana agendeko asome omugigi ng'edda twalina ng'omugigi nenkera ku makya ku lw'omukaaga ng'olwo nengenda ku church nensoma omugigi nenvaayo maama njigiriza ewaka ne ku church ne banjigiriza abazadde b'ennaku zino bakyalina obudde bw'abaana ng'abedda bayebanga n'obudde bw'abaana kituufu abazadde obudde bw'abaana kati tulina butono naye ekyo si excuse tuleme kulemwa buvunaanyizibwa ne tugamba nti ensi etutute tuli bize nabadde nakkiriza dda ate ngenda mu maaso nzikiriza nti nange kennyini obudde abazadde bange bwe bampa abange sibubawadde nga nkyagala naye obudde buganye naye ngezaako ekisoboka nti nfuneyo obudde bw'abaana bange obusoboka obutono obwo obusoboka bubeere quality kyempisobola okuyita quality time omwana mulage nti kati ntuuse waka already ziri saawa 4 ez'ekiro nsanze okwoyo basiibye ku masomero bakoowu bagenda kwebaka nja kutuuka mu buliri gye bali ndabe bwe beebase nkeere mmanye ku makya banywedde breakfast nga tebanagenda ku ssomero weekend naddala Sunday kubanga Saturday mubaamu bingi Sunday nina okuwa abaana quality time of worship okusaba nabo abaana abazadde tulina okufusa obudde tusabe n'abaana tubeetegeereze tubawe time tubabuuze ebibuuzo batubuuze ebibuuzo tukakane babeere mikwano gyaffe nkirabye New Stickman nti abazadde b'ennaku zino abangi si mikwano gy'abaana baabwe bangi nnyo timuli mukwano mwaliawo daddy mami they drive and drop children omwana afuna skin disease oluwumu nga talina kugwakulwa nagakyaliwe nina oluwumu ninga matamanyi ninga omwana alina skin disease tekimanyi it is a shame kya buswavu nnyo nti abazadde twefudde tubize ne tulemu okubeera b'omukwano n'abaana baffe kati abaana bali eyo banoonya kwagala balwalira eyo ebirwadde bye tutamanyi ne bagenda mu depression actually nze inspiration endala gye nafuna nti wakiri kantube ka message mu bigambo kubanga sijja kutuuka buli wamu n'amagulu oba siina na resources oba ebintu by'okugaba bindeetera abantu after all nkimanyi bulungi nti ebintu tebiwonya ebyobugagga si bye bireeta okwagala inspiration endala najijja mu kulaba amawulire mu print media mu radio social media nga depression rates abaana bali mu kugenda mu depression others are running mad it is so high butabika hospital aged abaana bavubuka beerere mulimu ne teenagers abaana abato bakyali mu myaka 10-15 abali mu kwetuga abali mu kugwa eddalu olw'okuba abazadde tetuli mu bulamu bw'abaana Katonda tukwateko
atulage nti ekikulu kyeyatuteera ku nsi kuno co-creating with God, okuwanga naye atuwadde abaana naye tubasudde kati bambi banoonya okwagala tekuliko. Afande oba nakirala abazadde muli so demanding eri abaana kubanga nakyo kiri awo wokka wansi wano eno osanga abaana ku street abatunda amenvu, abatunda kasooli, abookya gonja mu muwogo, baana. So ekyo kizayo ku bazadde mmwe nti kiki mukoze ekimala eggwanga nga mwe mwakulira laavu y'abazadde, kiki tukoze ekimala. Twagadde nnyo ssente nti oba abaana tubafudde working machines nga abazadde nti tetukyala kufaayo, omwana avudde ku ssomero. Kiki ekirina okukolebwa Sir Edith Nakalema? Kiki ekirina okukolebwa ekibuzeemu nayo noga nti nange nvuddeyo ku luno? Kino kyekirina okukolebwa. Abazadde kiki basudde? Abazadde ekinene kye basudde kwe kumanya nti ekyetaagisa si ssente, ekyetaagisa si bintu bino bye basiba balwanira amataka, ebizimbe bye bazimba. Ekyetaagisa kwagala abaana n'obeerawo gwe kennyini n'obagamba nti ebitono bye nnina abaana bange byammwe, oba ndi mu kayumba kamu katubeere mu tuba tugenda okukola. Kyogambye nange ne kinnuma nti ate nange nkiraba bwe tuba tuyita mu street zino olaba obwana obuto bwe bwetise kasooli, kabalagala, emiyembe, kiruma. Abazadde tuliwa? Of course abamu bambi they are already orphans, bamulekwa, naye abaana bano bamulekwa ekika kyonna tekyafa. Waliyo abazadde abaliyo, waliyo basenga, waliyo bataata abato, waliyo bamaama abato. Lwaki tulese abaana babeere abanaku abasembayo? Ate nga Africa ekirungi kyaffe naddala Uganda okwagala tukuyira, naye okwagala okwokubeerawo presenti kwe kukyaganye. Tetuli mu bulamu bw'abaana, tetubeetegeereza, tetuli mikwano gyabwe. Mukama abayambe mwenna abazadde abali eyo nti twekube mu bifuba, tuyimirire ku makubo gano abaana we bayimiridde, tubabuuze kiki ekyabaawo. Si kyangu nno kubanga mbalaba bangi, naye abamu abaana bw'otuula nabo bakugamba nze no gwolaba wano ku kkubo wano maama ali waka naye noonya fiizi zange. Waakiri maama ateesobola, tambula n'omwana wo mubeere babiri ku street. Mubeere babiri ku street. Kino the basket that is heavy, gwe maama nawe gyetike, omwana yeetike yakatono. Kubanga again bwe bati we batukuza nga abazadde baffe, nga nze taata wange yali talina ssente, naye buli kye yakolanga nga ye yasooka ffenaffe n'atugamba kati mwe mukole buti obutonotono. So taata yayinamu President Museveni gwempita my second father mu katabo kange, ya describinga taata yamwogerako nga omuheesi, craftsman. So ye yali amanyi okukola ebyuma. So kati my brother mwenyinaze anzirako n'ogwokuna kati ye engineer yennyini, kubanga yakolera taata nga yakolesa kye tuyita magezi g'Abaganda, ng'alina magalo ye, ng'alina yabeeranga ne welding machine, ng'akola ebitanda by'amasomero, ffe ne tusoma, fiizi ne bagibalira mu mirimu gya taata. Nga ye yakola abaana abato ne tumuleetera, gwe n'oleeta ebyuma ye bending and working. Kye ŋŋamba kiri nti abazadde ffe twandikoze emirimu eri heavy, abaana baffe ne bakola emitono, ffenna ne tutuuka gye tugenda. Si kusindika abaana mugende mwekole. Waliwo saying oba olugero nduwulira nnyo ewaffe eyo gye nakulira enkole nti olumikulela akule bwonka abaana, that when a rabbit is old it should now suck the children. No. Akamera akadde kali abaana baako. Kati nga tonabeera mukadde, abaana bano wabategekera ki? Lwaki oyagala obayonke nga tewabategekera? Bw'oba wabategekera tojja kubayonka, kubanga ebyo bijja kubaawo, bajja kutandikira ku ebyo. So nze abaana bano abali ku streets njagala kubasaba, abaana bato abali ku streets we baba wampulira, muddeyo awaka musabe abazadde.
Bannange naffe it is your right to ask your parents to work for you and work with you. Okukola namwe mukola nga nabwe bwe mukola bakole ebiri heve okutuusa lwe muli ebiisaawo mweka nabo nga banyuse nga babanyi nti abaana twabasindikiriza ne tubatuusa ku mutindo ogw'okwekolera. Abaana abo bannuma bwe mbalaba ku streets nga beetise. Olumu nasisinkana nga Kabungo ku kasozi k'Embuyaawo. Omwana baali bakamugobera fiizi nga muto nnyo. So nali mmotoka nga neŋŋamba ddala neŋŋamba yimirira nsooke mbuuza omwana ono ekimukaabya bwekiti kubanga nalaba emikono agitadde ku mutwe nga akuba ekiwoobo. So nenva mu mmotoka kati neemukwatako nemugamba kiki ekikukaabya. Nangamba ebisomero bangobye ate ne maama naye yangobye nti sikusiddayo awaka. Nemugamba maama abeerawo. Nemugamba tuula mu mmotoka muno tugende tulabe maama oyo. Nangamba bwe ntuula mu mmotoka sijja kumanya waka nze manyiwo nga tutambuse nengamba katutambule ntuusa waka. Naye nga bwe nali nandaga nendaba nga wala ate nali nkeereye naye nemugamba kati fiizi zonoonya zimmeka. Ezingamba zijjukira zaali 12,000 oba zaali zibulayo anyway. Kati nemukwata omwana ono nemuza ku ssomero kubanga essomero lyali kumpi yali akyali kumpi n'essomero. Nemutwala nemutuusa ku ssomero nemusasulira essente ezo. Kati nembuuza omuzadde nti omwana ono emikono gy'atadde ku mutwe omusomesa ali mu kukaaba emmotoka ziyitangana bw'akubwa emmotoka omusomesa wo gw'ogobye omwana oli esonyiwa lwaki toyita muzadde w'omwana najja ku ssomero n'omukwasa omwana we mu kifo ky'okugoba. Wano nno mbuulira n'abasomesa waliwo n'abaana nabasisinkana wano enagulu ng'obwana obuto buli mu nkuba mubugenda mu exercise bonna nabuzaayo ku ssomero naye abazadde bwe natuuka ku ssomero abasomesa bonna ne badduka saasangawo n'omu nali nkerene nali ngenda kubakwata obwana baali babutwala mu nkuba. Abasomesa muleme kugoba baana bato bajja kukubwa emmotoka abalala bajja kugwa mu butande ezitali za njawulo. Muyite abazadde mubakwasa abaana baabwe oba mwogere n'abazadde muleme kugoba baana. Era waliwo ono kyali wange yawandisa ekibuuzo era nga mbuuza ayagala kukubuuza ekibuuzo kino eno lwaki amateeka ag'eggwanga lyaffe Uganda gali so corrupt eri child abuse eneyisa y'abaana mu maka. Omuzadde wagendayo n'alengera kati ngini ikesinga omuseke namugamba omwana ono biki omuzadde n'agendayo n'alaba abasirikale omwana ng'avaayo. Lwaki amateeka gali so corrupt ku nsonga z'abaana? Tegamalayo nnyo bulungi nti omwana talina ye wasobola expressinga bulumi bwe especially nga tusemba obuyinza ng'obwo nti oba nze waka nfuna obuzibu bwe bwe buti. Omanyi otuuka amaaso g'abasirikale n'ebigambo ne bikuggwako kobe nga yeggwe abadde omutuufu ng'omuzadde ye mukyamu. Ebigambo ne bikuggwako olw'ensonga nti bakussa mu fiya. Era kambuzi lwaki abazadde abasinga bakwata abaana mu kibata mba chairman ne bagenda ku mapoliisi. Kakati ebiragiro of course police waliwo unit gye bayita Family and Child Protection Unit. Eyo mulimu abakyala be basinga era kati ekulirwa Assistant Commissioner Maureen Family mu Kampala. I think she's the top Family and Child Protection Unit. Omo bogera ku the domestic violence akavuyo k'omumaka kano okulwanagana ne rights z'abaana naye n'abaana obutabuzinga bazadde. So wabaawo poliisi unit specific unit kubanga again omuzadde oba munsobe okutwala omwana wo mu criminal division okatera nti omufudde omutemu okujjako nga already bw'aba is above 18 kati we muntu mukulu. Naye child protection omulimu gwayo kutuuza ne kansolinga okukansolinga abazadde n'okukansolinga abaana omuzadde koma wano omwana nawe weeyise bwoti. So yes ogambye nti government oba ebiragiro corrupt against child abuse binyigiriza nnyo abaana lwakuba omwana bw'aba already bamutuusiza mu kooti
kati omulamuzi ye ajja kulaba ku musango tajja kulaba ku because agenda mu kooti already bali above 18 so kati we bamusalira omusango ng'omuntu yenna naye fe abazadde abamanya nti omwana ono nobwaba above 18 naye ng'ensobe gye yaguddemu omwana abazadde abalala basobola okugirongoosa tuleme kutwala abaana baffe mu makooti. Gavumenti tejja kufuna solutions ez'omu maka. Amaka ge gakola gavumenti. By the way, estate eggwanga litandikira mu maka. Homes. Nze nsaba abazadde tutereeza amaka tujja kutereeza n'eggwanga omutali mu kunoonya by'ebiragiro. Omala kinkubuuza ekintu ekibuuzo ekyo. Mu poliisi mwe bansibira mu misango gyange egya computer misuse n'essimu yange tebanaba kuginziriza afande. Essimu naye bajja kugikuwa kati ndowooza waddayo? Nzirayo naye IO wange tabeera mu ofiisi ye naye mukubira essimu zange tazikuwa. Gambe mukama we kati gendera ddala ewa DPC kubanga kati omusango nti gwavaayo bajja kukuwa essimu ye. Lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo nti bwe bansibira baleeta obwana buna obuto nze yali RP nembuuza abaana bano mu buzibu ki akuliko omu muyabba emmotoka mb'omu yabba obwana buto myaka 12 13 owe 13 emmotoka gibba nanti nange kinebuuza nti neŋŋamba ddala poliisi yo teyinaamu mbeera eyo okusiba abaana abato ng'abo mu ssero y'emu naffe abasajja abakulu mwe tubeera. That is corruption kubanga already abaana abo abakulu abali mu mukomera mujja kuba abusing webale nnyo mujja kuba abusing in many ways tekikirizibwa ako kwali kumenya amateeka kubanga mubeeramu emyaka etalina kugenda mu kkomera weeri so wali corruption ndowooza kyandibadde kirungi singa yenna yalaba abaana abo n'areportinga nga tebanayingira na kuyingira tekikirizibwa okuyingiza omwana mu kkomera ery'abakulu ate nga tanaweza myaka 18 ne waggulu. That was corruption. Ekyo no mu Uganda kisoboka. Ekyo tukirwanyise nakyo. Ab'obuvunaanyizibwa bw'olaba omwana wansi y'emyaka 18 nga bamuteeka mu kkomera ery'abakulu waba walala. Wabeerawo Police Standards Unit naye again wabeerawo Police Family and Child Protection Unit. Balina okubeera omwo. Mwe batambulira. Wano wonna tuwogera abasajja sinababba bayingejingamu wano wonna tuli ku bakyala maama atambuza omwana ku street maama nakati omusajja ye wanene omusajja buvunaanyizibwa ki obw'amaanyi obukulu ennyo kubanga ye mbeera nonya ssente ndi single father maama muweereze ssente kasa nkuwa ssente tuddamu ku basimu yange era omusajja mu maka gonna kyasinga omwagala koze ssente kasa you provide money maama gamba saagala kumanya kati abakazi abo banoonya ssente abasajja batugwa mu bulamu bw'abaana baffe especially abakyala lwaki abakyala bagoba abaana obusere bagoba abasajja mu bulamu bw'abaana baabwe nga bafunyemu obutakkaanya akatinitini eyo nsobi nnene nti omukyala gwe kyonoonya mwami ssente bwakusindikira ssente ogamba n'obwobeera eyo todda omwe temuba kwagala ekisooka bw'olaba omukyala nga ye ali comfortable olw'okuba yina ssente gwe toliyo oyo takwagala because omuntu oyagala ssente azikuleetereye kennyini muzirye wamu okwe kwagala bw'aba azireese atuule muzisanyukiremu wamu n'abaana bammwe nga Katonda amaze okubawa abaana naye byogamba nti nze munsindikira ssente n'obwonoobeerayo no kwesikwagala nsaba bakyala bannange nti abaami baffe tubawe eddembe awaka oba balina ssente oba tebalina abasajja ekyetaagisa ekinene kwe kutuwa okwagala awaka n'okulaba nga security obukuumi bwabwe bw'okubeerawo butuwa eddembe of course obawo ebyetaavu essente zeetaagisa naye leka abakyala tuleme kuteeka abasajja ku pressure badduke mu maka olw'okuba twagala ssente nga oba baliwo oba tebaliwo tubasikirize bajje essente bazikole nga bazireeta bo bennyini sikuziweereza essente bw'aba azikoze mwagale ng'azireese ye kennyini atuule onawe omulage essente kyezikoze awaka abaana basanyuke nti abaana balabe nti taata essente azireese aleme kutuma ssente gwe n'olaga nti taata mwe taliiwo ssente nange mulaba neeyiya nedda taata bataata
esente muzereetere abaana bamanyi nti akatono k'okoze akasente k'okoze okaleese bamaama baleme kwenyumiriza mu kufuna ssente ne batafaayo oyo azisindise ye abeera mu mbeera kyeyo naye namwe bataata abaami baffe kitegeeza nti nawe woweereza ssente nga toyagala kujja tofaayo kiba kitegeeza nti nawe oli comfortable n'omukyalo omulala eyo gy'oli lwaki gwe ssente tozeereetera lwaki osindika busindisi n'osigalayo osigala naani nibakyali bange business staff business worker meetings za mirimu abo ba business botayagala okugamba nti kati kansooke ngende waka omwana wange nange esente nzifunye mwetwalire nigende nesasula fees omwana ono amanyi nti esente nzikoze nze taata mutute ku ssomero nenzisasula ekyo mukitwale nga kinene esente zikole zitwale omwana omutwale mutuuse ku ssomero yesasule fees amanyi nti fees yange taata yagisasudde ne maama kwebaze nti okoze ssente ozireese n'ozituusa ku ssomero emmere ogiguze ssente z'okoze emmere gw'ogiguze n'ogindeetera n'ogituusa waka again okubeerawo kisinga okutuma butumi bintu kano wayogedde nga tutandika neeno wayogedde n'ogamba nti waliwo kye bayita okwagala timwafunangamu obutakkaanya myaka 25 nti okubaawo obutakkaanya mu maka mwami n'omusajja ne muyomberamu keeri ne mwesotingira eri ne mudda wano eno ennaku zino bakiraga mu baana omwana n'akula nga disrespect ewaka weeri nti taata ngambako maama yaŋŋambako tulina kikola tutya ekyo kubanga ati bali nnyo mu bintu bya open tuli mu .com nti omwana alina okuba kyetukola buli kimu kyetukola kyekirina okukolebwa abazadde okudda ku nnono abazadde mbasabye nga omuzadde your colleague in this journey mbegayiridde abazadde muleme kulaga abaana nti mulina obutakkaanya wakati wammwe gwe maama ne taata obutakkaanya bubeere mu kisenge naye bwe mukomawo mu ddiiro muleete abaana wammu mubalage okwagala mubalage reconciliation katugambe nti okuyomba kutandise kale nga mukyali mu ddiiro lumu kikubawo naye omukyala gezaako mu maanyi kubanga ffe Katonda yatugamba ffe bayambi we are helpers kati gwe omukyala maama nga nze nkusaba ng'olabye omwami atabuse waliwo ekimutabudde gwe weesike you restrain gezaako okimire musooke mutuuke mu kisenge kyammwe mugyeyo obusungu mumale temulwana kubanga okulwana nako kubi nnyo kubi ddala temulwana naye muleme kulaga obusungu n'okuyomba n'okuwemula wakati w'abaana kubanga abaana abo bwe mubalaga okulwana okwo tebalibeerako n'ekitiibwa kye balibaweereza mwembi nno kubanga ne maama ono avuma taata ne balwana naye si ye mukyala nange gwe nandyagadde okuwasa nga ndi mulenzi kubanga nange njagala omukyala anampa ekitiibwa kati n'omuwala okulaba nga maama bw'ayisa taata we omwami oli tali muwa kitiibwa owuwe kubanga yalaba taata nga bamuyisa batyo so mbasaba abazadde bannange nti bye tukola ebirowoozo by'abaana bye batwala tebasobola kubeera responsible tebajja kulaga kwagala tebajja kulaga ssanyu olw'okuba okujjayo kiri kyebamukuzaamu alaba Uganda tuli wiya alaba abazadde ensonga teziri masavu alaba Uganda we tulaga tukyabuliramuko ddala agamba nti parenting mu bazadde kibulamuko agamba abazadde musudde omulimu gwammwe nga mu abazadde bamaama ne bataata kano mu comment section waliwo Dr. Dr. Mondo agambye kya mu Luzungu naye ngakolage nasoma mu kuluki Luzungu ndinamu abuuza why fathers are absent in the lives of young children what's the solution to the above problem nakibuuza kirala ne bagamba as a mother nabagamba gwe how much time should a father have for his children Now
On a serious note, Dr. Mondo, thank you very much for watching and for asking. Katukie kamude musu kubanga na olusomedde Luzungu. So kakati, Dr. Mondo, I want to thank you for listening to us and for questioning why should it be fathers. Why fathers are absent in the lives of their children? What's the solution to above problem? So first of all, the fathers are absent in the lives of their children because maybe even them, these fathers, were not given time by their fathers. Sure. So they may not be knowing the importance of being a friend to your children, being present in their lives, being present in their activities, accompanying them to school whenever you can, praying with them when you are at home. Maybe these many fathers that are not in the lives of their children, they were also not given intentional fatherhood. So that could be the reason. But also another reason could be that they have not learned, they have not known the importance. So it is our duty, Dr. Mondo, us who have known the importance of fatherhood, to be the ones to encourage, to cheer up, but also to appeal to all fathers to be friendly to their children, to be present in their lives, to accompany them, to sit with them, to touch them, so that we will make a change. And that's the solution. I am sharing this as a solution, that for us who have known the importance of presence rather than provision in the lives of our children, let us be the ones to share. And when we share this experience, it will be a solution because people will understand the importance. And the importance of fathers being in the lives of their children is because the presence of a father in a child's life brings a lot of contentment in the family and in the community, gives a child a sense of security. Children feel so much valued and cared for by the presence of their fathers, because right from creation, God made a father the head of the family. So when the topmost person in the home is there is security, there is contentment, there is provision, because whatever little you come beginning with your presence, there is satisfaction in that home. So the solution remains that we should know the importance, and when we know the importance, which is contentment, which is security, which is the provision and engagement based on godly values, because that's what God wants us to do. The Bible tells us that God is love, and those who remain in love, they remain in God. Therefore, let us remain in the love of in love with our children and the families, but be present. The tangible presence remains the solution, and the purpose is to give our children time so that they become responsible citizens. That is the solution. Yeah, the solution. The second question. But this one of how much time, there I cannot measure the time, but I want to say that fathers, give your children time according to what you can afford, not make it a priority. Make your children's time a priority. Don't say, okay, if I will have any time, I will go. No, have a schedule, at least on a weekend, in particular Sunday. If you can't afford Saturdays, be with your children. We cannot measure there wouldn't be any specific measurement of the time, but please prioritize, give it priority, that you need to be with your children, listen to them, enjoy their conversations, touch them, accompany them. It is important. Tukyali ku Lumumba Avenue, bamuyise Kano Edith Nakalema yakulembera Omumbejja. Mu kitabo kyange nno nataddemu chapter bagiyita nagiyise 4 generations. I am a fourth generation from the Kamswago of Kochi, and I mentioned all my grandfathers. So I am a Mumbejja of Buganda, clearly and now on record. If you're from Kamswaga, yes. Indeed, you're Mumbejja. Yes, sir. That's what I could be Shanya. No. Yamma. Okuwakina means I can't deny. Is argument. Yeah. Sobola. Dino kubishanya. Yes, of course, that's Kiswahili. Remember, I'm a soldier. Are you sure okubishanya? In Kiswahili, argument is okubishana. Usibishane wewe.
for us sintabishana you know for us in Luyaye naffe tukuyetinga ebigambo byaffe so kubishana is what in you like okusukuma ajwingi and it's that's kubishana is argument in Swahili we copy in Swahili okubishana for first word okubishanya you copy it is kubishana okay kubishana bamwise sa omumbejja Kano Edith Nakalema wa State House Investors Protection Unit ekitegeeza ba investor you all protected in Uganda naye nga tukyali awo ku kigambo investors njagala kugamba abazadde nti the best investment you can make is to give time to your children, and so I sit in this responsibility that I have as a head of investors protection in State House to say that please invest time in your children. It is the best investment, and for me I want to protect that investment of sharing the time with the children, with the youth, but importantly with the parents. We must invest time and importantly presence in the lives of our children. Before going on this question, na kankubuzo kino kibuzo sa lwaki olowooza obukambwe buneeno kubanga wokkirya wansi wano wetuwangalira mu dipo mu ghetto when you get time will take you there ngofunye mwakadde jingi oyo ajja kukola enteekateeka tukuteeko wansi awo olengera bamaama bali eri olowooza obukambwe buneeno siwedde abaana okubanga bava mu maka g'abazadde baabwe nga tebakyabawuliriza nagamba sangende ku street mpangalire eyo olowooza si ekividdeko abaana okugenda ku street ekyo kyekyo kyennyini abaana mu maka tebaalabamu ddembe tebaafunamu kwagalibwa abazadde tebaalimu kati nabo ne bakula nga buli kimu bakirwanira balwanira kyakulya balwanira kyakufuna ekifo mu maka muno ne bakula nga bonna bali violent bonna because abazadde oba even guardians aba batalina abazadde bamulekwa tebayagalibwa tebaalaba ddembe tebaalaba ssanyu kati nabo bali eyo bukambwe bungi nnyo naye olw'okuba stickman jingo masembe mwavuddeyo abaana bano tubatwalira okwagala mubalage nti okwagala kwekuli kati nabo bakakane baagale batandikire awo baagale ensi ejja kukyuka kubanga ebyagaana byagaana naye kati tutandike tuwulire enjiri y'okwagala tujja kuwunya ebiwundu mpola mpola abo abanaawuliriza bajja kuwona oba oli awo bakyuse embeera oyogedde ku kyokwagalana olowooza amasinzizo gano eno gakoze ekimala eri okuzza famire together ezadde zaawukanye agamu amasinzizo sijja kuba nenyanywa bagezaako kubanga amasinzizo gwe weetwalayo si bangi nti babasanga eyo gye bali wabeerawo kye bayita outreach oba mu Church of Uganda gye bayita pastoria bagenda ne bakyalakyalako naye si mulimu gw'abamakanisa okutuuka buli wamu batuuka gye bali in their locality we babuulira enjiri bagenda mu bitundutundu ebyo naye abatono bagezaako ne babatuukirira eyo so amakanisa amalamizo emizikiti amakereziya teganakola kimala olw'okuba bali limited mu buweereza obwabwe ababasanga abagenda ku malamizo ago bebakolako abeetwalayo jjukira okusinza it is someone's decision tebajja kukaka nti kati jangu osinze olokoko lwaleero tebajja kukuba kibooko nti lokoka nedda naye nsaba abakulembeze baffe mu malamizo gonna gye gali amakereziya amakanisa emizikiti yonna wonna gye bali bagezeeko beeyongere kubanga bo teriwo ajja kuba limitinga nti temutuuka eyo basobola kutuuka kati nze wemba mu uniform yange ey'amagye waliwo gye ngenda abantu ne beekanga kano kati oba kati kano ekimuleese kiki naye yo omubuulizi w'enjiri bwatuuka nga tebajja kumwekanga bajja kugamba oba ono ayogera ki oli awo bw'abuulira enjiri ey'okwagala bajja kuwuliriza so abamalamizo mbasaba beeyongere ku kye bakoze sijja kubanenya nti tebanakikola kubanga nkimanyi basiiba mu makanisa mu mizigiti mu makereziya nga babuulira enjiri basiiba babuulira naye abamu ababuulizi baffe mu malamizo gano nabo ate bakyamye waliwo enjiri gye babuulira n'olaba nga tejja kugasa
ey'okugamba enjiri nange gye sikkirizamu yogamba mukuume byamagero nedda balina okubuulira abaana nti Katonda atugamba mukole mu work and I will bless the works of your hands. Mukole mpeereza omukisa emirimu gy'emikono yammwe. Naye amakanisa gano agagamba Katonda ajja kubakuwa ekyamagero kikuume lero basanga nkitwala otwala ki nga tonnakola sooka okole ofune kyotwala Katonda kyanaaba ng'akuteereddeko omukisa. Sa Edith Nakalema nkyamulina waneeno tusinzira nakubanga nkumamulira amaloboozi ag'enjawulo. Njagala kubuuzayo ne kino olowooza ab'ekika nti kilaani yo mwova basenga ba anti ab'empologoma mwova abaana bagenda ne bawummula. Edda twagendanga ng'omaze okusoma n'ogenda wasenga ewakojja ne bakubuulirira n'ovaayo ng'oyizeeyo ku mpisa ezimu n'ovaayo ng'oneka ennaku zino abazadde kye bakisuula. Kituufu. Awo nze ninawo akabuuza nti omwana gwe omuzadde nga tonnamutuma wasenga nga tonnamutuma wakojja gw'omuyigiriza ki? Kubanga ennaku zino ebyogamba nti omwana ng'asika agende ne wakojja amaka galina enjawulo mu kukkiriza mu nkola mu bye balaba. Nze sikkiririza nnyo nti abaana bandigenzeeko mu bajjajja nze nfa n'omuzadde ono omuzadde w'omwana asooka amufuula omwana asooka afuula omwana ekyomugaso kati y'omwana naye atandike kwenoonyeza nti empisa za ssenga ze ndaba ebwera eyo bwe musinkana nga ssenga nzeetaaga kati ye yeetwaleyo agenda kyali esenga olw'okuba waliwo kyamulabamu ekirungi. Naye si kutuma baana nti mugende wasenga mugende wakojja ate nga mwawaka temunaba kolamu mulimu ogw'okubalira obulungi. N'ekirala waliwo abuuza ekibuuzo awo akibuuza mu Luzungu naye nga kikambwemukko akibuuze nze sifaayo. Abuuziza kiki ekirina okukolebwa ku bazadde oba bataata abo abasuddeyo obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe. Ye ng'akimanya alina abaana naye ng'obuvunaanyizibwa ye abo abusuddeyo tayagala kumanya. Ki ekirina okukolebwa ku bazadde abo esimanyi bataata abo abasuddeyo ogwa Nagamba naye ng'akimanya alina abaana n'omukazi amanyi nti waali tebafuna butakanya bulabe bw'amaanyi naye nga ye yagamba nti saagala kumanya. Ki ekirina okukolebwa ku bazadde abo? I think abazadde abo ekisooka abazadde abo abasuddeyo abaana nga tetunabatwala mu by'amateeka kubanga amateeka go geetaaga evidence sooka otuwe evidence ti yabasuulako oba oli abo abaana be badduka. Amateeka by the way gayinza obutakuyamba bw'oba toyina tangible evidence oba ekyokulaga nti kituufu omusajja ono abaana yabasuulako. Kati ekirina okukolebwa kwe kuboogereza n'ogamba ssebo taata abasobola okwogera singa tubalaba ne tusooka ne tubabuuza ekyabasuuzako abaana abo kye kiki. Balina okubuuzibwa mu ngero eya convincing kubanga kubakwatisa omukono gw'ekyuma evidence onoogijjawo ajja kugamba nze ndi wano abaana badduka ne bagenda nze simanyi kyabatwala. Omusango teguliiko mu mateeka naye twogerezeganye mu kwagala tewali kirema kwagala. Tubanoonye twogere nabo mu kwagala tubabuuze ekyabasuuzako abaana oba nabo nze nzikiriza ti omuzadde yenna asuulako abaana tamanyi kwagala teyayagalibwa ate n'abaana basuddeko eyabamuzaalira omukyalo ono tabamwagaliza. Kyekireeta omusajja okudduka singa maama w'abaana ono alaga nti abaana kyamugaso omusajja wa mugaso awaka wano honestly omusajja teyanduduse n'alekako abaana abo. Okay kano sorry naita kano Yes. omanyi nga tutandika banyimiddemu akayimba k'olunyankola awo omanyi tulina studio Makindye era Jingi Wooyo golaba waliwo wayimbye akayimba k'olunyankole Jingi Wooyo golaba alina studio Makindye era tulina n'abawandiisi ab'amaanyi akayimba akutwagala okalikodinge. Omanyi nze ennyimba ezange zibeera gospel kubanga nakula ne taata nga of course kati omwawule yawumula nga mwawule
nga zabuli nze gyolaba tugiyita zabuli the Runyankore hymn book. I can sing it all. Sobola kugiyimba yonna mu mutwe gwange situna nawo. So kati akakoni Nyankore ke mbayimbidde tata ke yanvuganga ku gaali. So nsobola naye obudde bwa studio bambe sibuyina. Ojja bufuna kakati olwaleero. Mbadde nsaba fani bo bano abali mu kukola esaazi neno. Ongaye mu Sudan naye akayimba kaba bantu bange nyala bayimbira makayimba. Atyo. Keddiini. Kayimbi. Akange akako nze akange sikalina badde nsaba bayimbire mu kayimba waneeno sa olwaleero nga tubasiibula waneeno nga Kaluganda nange nkayinamuko omukono kubanga olwaleero mbadde ngamba ku bazadde okwagala so kenjagala okuyimba okwagala nti okubeera wamu kyetaagisa tubeere bakwagala so akayimba ngenda kayimba mu bumpimpi labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okutula wamu nga tulina okwagala okwa Yesu kwe yatuwa kulinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Looni obumu kya muwendo bwe buleeta n'amaanyi bwe tunaabeera n'obumufe tunawangula byonna ne Sitaani naye tatuyinze okutunyeenya laba tulituuka mu kitiibwa mwe tunanyweza obumu. Mama nyabo sa njagala nyimba okwagala bannange okwagala teri kikulema. Okimanyi nange nava mu kkomera nga ndokose. Amina Katonda yeebale. Nava mu kkomera nga ndokose. Oboolyawo Katonda yakuuma n'agamba kati kankuteken olokokere ddala. May God bless you. Amen. Father God, in the name of Jesus Christ, I pray for your son Stickman in Sudan. Amen. That you will continue to bless him. Amen. That you will continue to speak to him. Amen. That you will make him a man with a difference. Amen. That people will see him and praise you, our Father in heaven. Bless his family, bless his colleagues, and I pray for each one of these my children. Jingo Wu, Mulamuzi, Muzeeyi, Yasini, mwenna mbasabira omukisa. Katonda w'eggulu abagabirire, abalokole, abanyweze, abasanyuse mu maka gammwe, mubeere abazadde abalungi, mubeere ab'omugaso mu ggwanga n'amawanga gonna, ate abayimuse waggulu, erinnya lye lisinzibwe, mu linnya lya Yesu nsabidde. Amiina. Nesara nayo bweda. Nesara nayo tujikutte esetegedde. Okay. Bani mwebale nnyo, mwebale eddala session zino eno ogenda sanku ku TikTok ya Kano Edith Nakalema. Gwe na misinze session zino ogenda sanku Kano Edith Nakalema TikTok account ye ogenda sanga oba ogende ku media ya Muzeeyi Masembe oba ogende ku Yashi media ya Yasini osangeko wakono yenna nenge specially genda ku Kano Edith Nakalema temuli space ate munango omwechi kumwecho omufollowing agenda kuwanga akwa session zineno tusuubira n'okujja ko mu ground masawo tujja kujja masawo mwogereko n'ebigambo ne Kano kiki ekiri makaga mmwe kiki ekiganye mu mbeera yonna ate n'abaagala bwe bampa obudde neemanya nti I can make nsobola kufunayo obudde mu weekemu abaagala okujja kunsisinkana ne mujja nabo anti kati mwejje lyange kati nange lyenina lyentuma musobola okufunayo abaagala okujja for physical interaction abaagala okutuula nange wano ku State House Investors Protection Unit feba investors bet protecting ye buli muntu yenna agatta omutindo ku kintu kyonna mu Uganda muno fetumuyita investor kati namwe abaagala okugatta omutindo mu budde mu bulamu bw'abaana bamwe mwe ba investor mu baana kubanga eggwanga likolwa abato n'abakulu mujje tuteese tukyuse eggwanga nga tulaga okwagala. For God and my country. Amina. See you when you see me.